Gulumiza Katonda. Essomo lyaffe olwaleero liva mu kitabo kya Zabbuli essula ya 10:15. Naye akanyirira akasooka kagamba nti siffe ayi Mukama siffe wabula erinnya lyo lye ligwana okuweebwa ekitiibwa olw'okusaasira kwo n'olw'amazima go. Zabbuli eno essula ya 10:15 etubikkulira omutima gw'omuwandiisi anoonya okugulumiza Katonda. Okwegwanyiza obukodo n'amalala bisusse ennaku zino. Kati tulaba n'abantu abanoonya Katonda oba ne bakozesa erinnya lya Katonda olw'ebyenfuna byabwe. Naye omukkiriza omutuufu bulijjo yeewombeka mu maaso ga Katonda okwagala okunoonya Katonda n'okuwa ettendo eri oyo eyamutonda era eyamununula. Akanyiriri kaffe akakulu olwaleero katubuulira nga kagamba nti tewali n'omu ku nsi asaana okugulumizibwa okuggyako Mukama ye yennyini. Ng'omwezi ogutalina kitangaala ku bwagwo naye era gwakaayakana bulungi kubanga gutangalijja ekitangaala okuva ku musana. Mu ngeri y'emu abantu tebalina kugulumizibwa oba okwegulumiza wabula ekitangaala ekya Yesu Kristo ekyaka okuva mu bulamu bwabwe. Era Bayibuli etusomesa ffe nti kale obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abakolinso essula ey'e10:3 bw'egamba. Leka twekkaanye okuva mu Zabbuli eno engeri ey'okuba mu bulamu obugulumiza Katonda. Ekisooka okugulumiza Katonda weewale okusinza ebifaananyi. Akanyiriri kookuna paka k'omunaana ak'eno Zabbuli egamba nti ebifaananyi byabwe ye ffeeza ye zaabu. Emirimu gy'emikono gy'abantu birina obumwa naye tebyogera, birina amaaso naye tebiraba, birina amatu naye tebiwulira, birina ennyindo naye tebiwunyiriza, birina engalo naye tezibikwasa kintu, birina ebigere naye tebitambula, so tebyogeza bulago bwabyo. Ababikola bali bifaanana, weewaawo buli abyesiga. Bayibuli ejjudde obubaka obutunenya n'okutugaana okusinza ebifaananyi. Mukama Katonda okugezaako okutukakasa nti okusinza ebifaananyi musango gw'amaanyi nnyo era nga kibi mu maaso ge. Amateeka 10 agaatuweebwa Katonda yennyini. Etteeka erisooka litugaana era litunenya okusinza ebifaananyi. Ekitabo ky'Okuva essula ya 2 kuva akanyiriri k'okusatu paka k'okutaano kigamba nti tobanga na bakatonda balala wendi. Teweekolерanga kifaananyi ekyole newankubadde ekifaananyi eky'ekintu kyonna kyonna ekiri waggulu mu ggulu newankubadde ekiri wansi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi agali wansi w'ettaka. Tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga kubanga nze Mukama Katonda wo ndi Katonda wa buggya. Kati gwe oyinza okulowooza nti ffe abantu b'omulembe guno tetukyasinza bifaananyi ng'ebibajje mu miti, ebibumbe oba amayinja. Ky'olina okumanya nti okusinza ebifaananyi kisukka ku ebyo ebifaananyi n'ebibumbe. Ekintu kyonna mu bulamu bwo ky'okulembeza okusinga Katonda omutuufu ekyo kifaananyi era obeera okisinza. Gayinza okuba malala, okwegwanyiza, omululu, okwagala ebyenfuna nga ssente, amayumba, amamotoka, ebyobugagga, amakaago n'eŋŋanda. Abamu bakulembeza abayimbi, abazannyi ba firimu, abazannyi b'omupiira. Abamu bakulembeza emirimu gyabwe, abamu bakulembeza okwambala engoye z'ebbeeyi, okukwata amasimu ag'ebbeeyi n'ebirala bingi. Ebyo byonna kuba kusinza bifaananyi mu kifo kya Katonda. Olina okumanya kino nti ekintu kyonna kyonna ekitwala ekifo kya Katonda mu mutima gwo
kibeera kinyaze okugulumiza ettendo n'ekitiibwa kya Katonda. Ekitabo kya Nnabbi Isaaya essula ya 4:8 kagamba nti Nze Mukama eryo lye linnya lyange n'ekitiibwa kyange sirikiwa mulala newankubadde ettendo lyange ery'ebifaananyi ebyole. Ekyokubiri, okugulumiza Katonda mwesige ye. 9:15 we bugamba. Tuyina okugulumiza Katonda nga tumussaamu obwesige ng'omuyambi waffe, omukuumi era ensibuko y'emikisa gyonna. Ng'oggyeko abantu Katonda talimba era talemererwa okutuukiriza ebisuubizo bye. Ng'oggyeko abantu okuteesa kwa Katonda kutuukirivu era ebikolwa bye byonna abikolera awamu olw'obulungi eri abo abaagala Katonda era abo abamussaamu obwesige. Ebiseera ebisinga tulemererwa okwesiga Katonda kubanga tetumumanyi, naye singa tugezaako okumutegeera nga tuyita mu kigambo kye, tujja kulaba nti asaanidde okwesigibwa. Eddaala erisooka okutegeera Katonda kwe kukkiriza Yesu Kristo ng'omununuzi wo. Era bwe tunaakula mu Mukama waffe Yesu Kristo, tujja kusobola okwogera nga Pawulo omutume bwe yagamba mu bbaluwa ey'okubiri eri Timoseewo essula esooka 2 nti era kyenva mbonaabona bwe ntyo naye sikwatibwa nsonyi kubanga mmanyi gwe nakkiriza nentegeerera ddala ng'ayinza okukuumanga kye namuteresa okutuusa ku lunaku luli. Ekyokusatu, okugulumiza Katonda mutenderezenga bulijjo. Ettendo likulukuta okuva mu mutima ogujjudde essanyu n'okwebaza, era gugulumiza oyo yekka eyatwala ekibonerezo eky'ebibi byaffe era n'okutuggyako omusango ne tuweebwa obutuukirivu ku lwa Yesu Kristo. Naye Zabbuli eno etugamba okutendereza Katonda nga tukyali balamu. Ekirowoozo kya leero, ffe tubaawo ku lwa Katonda, Katonda tabaawo ku lwaffe. N'olwekyo leka tumugulumize mu bintu byonna. Amiina.